Kanisa n'amakereziya tetwagana makanisa naye twagamba nti mubuulire enjiri ku radio kubanga kati obulwadde bukyali bubi okubanga abantu nga kati mulaba obulwadde buli ng'obukendeddeko kubanga twagala luli naye bwe tuleka abantu ne beetaaya so nga tebanafuna kugemebwa obulwadde buyinza kukomawo ate abantu bangi ne bafa. Masaka tewaliwo bemmanya abantu bammwe bishop waffe Kagwa mwamulira mwali mumanyi bishop Kagwa yatugendako mukyala Mubanda Kase Mubanda ndowooza mwali mumuwulira oba mwali mumumanyi. Omubaka wa parliament w'Ekyotera omukyala Ssentongo abantu nga batugendako ku lw'obulwadde obwo. Mu Uganda yonna twafiirwa abantu kumpi kati 3,000 naye ate mu nsi endala baafa nnyo okusinga wano bwe twafa. Kati mbayise okubakubagiza